guno muliro gwakute ku kisaawe yawde katemba waabwe bamasasi bakiyita sekatawa mubikuba amasasi omulamuzi w'Entebbe yabadde alidde nguzimbwa biwebbeyi mubikuba amasasi shoot these idiots bakuba amasasi. Is there a relationship between drug authority and Entebbe International Airport? The only issue is you are all government facilities, departments, one should help another. Yes. Why did you bring obutimba bw'ensiri kabalebe ondeeba? How can you bring obutimba bw'ensiri where you don't have storage? I see. Where, if we inspect National Drug Authority, is there no anywhere where they didn't you have transport? Kabalebe olunaku lumu kabalebe aliyolebwa kabalebe ajoze nnyo eggwanga butambula n'entwe. Kakati biri ebintu bibiri. Are you interested in saving people's lives? Obutimba obwo sekatawa mukikuba ennyondo n'abasibe batuyambe singa kisekatawa ng'ekyo nekinewa kyente bane babittiramu. Yes, kubanga bireme abasibe bakituga ekiro ne batandika obittira eruzira. Abasibe batuyambe omuntu akoze ekintu bamuttirengayo eruzira mukomera bakitta kiro. Kubanga gweomusibe gwate kyasobola kugulira mwana wo katimba because you are incapacitated. Sekatawa akabba bwati sekatawa obeera naye omuseero ne bamunyola nsingo. Why don't you swangu sekatawa? Kubanga is a danger gwe toyina capacity gula katimba. Bakikuleetedde nemukomera mubituli singa mubituga singa abasibe babiyola omulamuzi bamanyinja n'adduka. Even bail should be not guaranteed. It depends on the crime you have committed. You have created. You are not mindful about the inspection team at the airport. They can go. 2, you embarrass the state. If there is a fire at the airport, you are alert all incoming planes. Yes. Abamba yizo kusalawo ku gwekigali. Kisekatawa. Nobula benyondo omutwaki kuba omutwe n'agwasa. Nobula basekatawa n'amutta. Ekimba kyeta sekatawa ekira simanyi mugumba. Abasibe kubifundiriza munda muli ne babifundirizamu. Tubalamusizzaako Mulage Misinga tulaba mwebale nnyo kuwagira mutabani wa Mmole n'abantu Mirundi. Muzeeyi wasuzo otya ssebo? Awendi. Obulamu bukutwala butya? Obulamu bulungi omanyi. Yesterday nina meeting gye nabadde ndaba. Meeting eyo yanzizizaamu amaanyi ate bambi nendeetera ekisa mu mutima. Babadde abantu babiri nga boogera Mirundi yaani. Sajja namugamba Mirundi atukoledde nnyo. Adifending nti Mirundi adifendinga Museveni na Mukozi be baba muwa ssente. Somebody was complaining. Musajja ankuba buli kaseera ankola ki. Naye bombabuuza nti bajjukira 2014 enkuba gye bankubamu okunzija mu State House. Ne balagera n'amawulire gaabukedde okunkuba okunyolona. Omusajja n'agamba this man must go to his home and rot. Kakati omwana wange ne bamutta. My daughter. Ono tamanira bakuba amanyo ne bagamugjamu. I was targeted. They hired the sharks to kill me. Nze ne bononya ebintu byange byonna. Nze nalibadde nsinga obunyiivu. Kuba bo bajja to destroy me. I resisted. I've resisted for 10 years in spite of the sacrifices I've went through. If there is consensus now, omusajja ono tumuwe ssente. President yampa ssente. President nampa ploti. President nampa ekyuma. Omusajja oyo yayambala t-shirt zaffe yayambala byonna ne babidestroying. Kubanga at that time, suffocate him or he goes home to his home and he wrote. Kati bwe batutuusa ku eyo level nti bampe ssente nange nkole byenkolawo. Awo tetubuleminga muntu yenna. Buli omu akwate munne mu ngalo.
ekyo kiggwe. Yes, have been damaged more than anybody, but I persisted. Bangu bamutu 014 singa na joining opposition 2016 nalibadde mu parliament. Yes, kubanga in spite of their suffocation and what sente zange ne bazikwata, programu zange ezo nabazirwanyisiza bazigyeko bakole ki. Okay, kakati if there is a consensus nti I have to be compensated, to be recognized, sina kyekifiirwa ng'olutalo lukola ki nga luggwa nga tudda ku birala. Somebody said the man supports Bobi Wine. No, I don't support Bobi Wine. No, because I have not invested in Bobi Wine. Mu buli gavumenti yonna mubeeramu ne bwe bayita the voice of reason oba wisdom. Abandi sine kyembafunyemu. If anybody comes ewanga ayonoonayo ki mu myaka 10 buli property yange bagyonoonye, buli bugagga bwange bonna babwonoonye. If I was not a stable man nga nti okuswala, I would have crossed to the opposition already. Yes. Siga walinga nambozi. But I knew what has kept me alive is because nina abawagizi bange mu gavumenti bayitirivu. These have sustained me. Wali wakuyita nakuwa amafuta, wali wakuyita nakolera kino, wali wakuyita nakole. This is why they have found me hard nut to crack. But if there is consensus, who doesn't want? Bwebabanga kakati bandabye. Of course, everyone can agree. Yes. To settle issues. Yes. Akole ebirala. Nabo balina interest zaabwe nange na interest zaabwe. Naye ejjogo libaliita wagala kunkuba mawulire nange nenyiika. Kakati that's one. When it comes to Bobi Wine, I want to tell you, abantu bwe baba nga banyize anybody who comes, this is where I tell you, when you have daughters locked inside your home, understand, every man who comes into that locked house can be a wamuko. Because the girls don't mind about the status of a man. What they want is to satisfy their natural interests. Abantu bwe bali. Abantu bafaya ani abafuga, especially in Uganda. Ani azze. Balabako Idi Amini, ne balabako Obote gwe baavumanga mutani wo petula bobo akabaka n'abujjawo n'alemerawo. Ne balabako Idi Amini gwe bali bagante yasoma. Naye n'afuga. Ne balabako Okero Lutwa Chacha. Naye n'afuga ki? Ate ne batunuulira nti Profesa Yusuf Lule ennaku 69 kyusi binaayisa emyezi 10 kakati abantu ba Uganda tobabuulira. Oba Bobi Wine wasoma nnyo. Kasodda mu byokusoma ennyo mu byaki no. Fe abalunzi b'ente ffe tunoonya nti ente yange eyagala kuwaka noonya olulyo lw'ennume enki ey'olulyo. But the population does not care. The population era ffe abalunzi b'ente ababbi nga bazze ne baddira akati ne bakasonseka mu nkazi babba ennume ne bazimalawo. Anti ente egoberera akati kaayo nerowooza nti waliwo enkazi esaze. This how these siru tenyega egende egoberera erowooza egenza funya. Abazungu bakuga nti omuntu ayagala okubbira mu nnyanja ne swa gikwata aba anoonya ki? Survival. I'm not supporting Bobi Wine at all. But I'm a voice of reasoning. Temuyina kye mumpadde okujja kunga munakimpanca naye temuyina kye mumpadde temwansasula mwangobanga mbwa ngende waffe nfiireyo naye ate nensurviving. I've survived. You tell them what is right. The future regulates me. Kakati mmwe bwe mukuba mugozi kuba mwali badde mugamba
whether you like it or not, Museveni will retire. And this man, Bobi Wine, is younger. Mugozi is younger. They will live beyond Museveni. Yes. Kakati mwe mukubye ne yali baddeo. Ne Bobi Wine naye namutandika omukuba. Kakati mwe mu follow back position ya mweriwa. Singa Museveni avaawo. Ekyamwe kye. It is inevitable ajja kuvaawo. Of course. Era oyo mukyala namyalo kyakoledde Museveni. Very impressive. Nti amusimbidde ekisenge. Namyalo is everywhere. Ekirabika ye sente tazibba. Abazzukulu bali everywhere. Activity kiki. Nabaga nti abazzukulu bayamba Museveni. Even if he goes, abatagenze ng'ekyonziira. Abasigaddewo abakola ki? Abamwagala. Two, has not suffered problems of a retiring president. Nobody knows where he has kept the Gwanga guessing. Bamuyambi. Taina age limit, taina gundi term limit. Which means he can come back. Is comfortable. Namyalo makes him comfortable. Kakati nze kyembagamba kiri kimu. Timobo munalowooza balina strategy nfu. Let us buy opposition leaders. Obanga makanika abba ebyuma mu motoka za banne nga tateeka mu yiye. Kitegeeza ku kyalo tekuba motoka kuba ne yitiriiwo. Yes. Kakati using billions to buy off opposition leaders or to disorganize the political party. Toyina kyofunye. Ate ofunye kiriwa. Ate baliwa. Kakubuulire FDC very important. Ennyukuta ssatu. Is the DP important? No. No. Not at all. Political parties are not like churches. Nti as a Catholic must ensure the Catholic Church is not kubeerawo. Islam must be there. That's why we have martyrs. Abafiirira eddiini. In the early 80s, it was a gateway to heaven. Okufiirira eddiini. Kakati wano mu Uganda namboze bwazunga nava mu DP nazunga nava Mengo nazunga nagenda wa ate asigala atambula eva Mengo nagenda sima musubi nagenda mu DP which means is not ideologically linked to any political party. Is a kensenene. I see. A grasshopper. Tina wetagenda mazima kakati kyembabulira ekirimu nti strategy gye baakola nfu gye mbabuulira nti okukwata billions n'oziyita muka Lobongoya n'oyita muka Bobi Wine ekiro oba bamupepeta Bobi Wine asirike mukazi we yali anoona ekiro oba bamupepeta yali atuma kyuma basajja ekiro. How can I tell my wife to go to men at night? It should be me. Abakwata bano abasajja baagala kuba embalasinga muddeyo babaswaze. But their strategy mu Uganda toswaza muntu tiyalidde ssente era nabaga ssente za Lubongoya principal yamwongerako naaga ate principal tagaba akalya yekka principal akalya yekka. Yes. Ekitegeeza nti that strategy of splitting parties, of banning political parties, it cannot work. Temukolera. Panado. Oyo Panado. Andi kubuulira Panado. I'm telling you. If you steal spare parts, you're a mechanic, and you steal spare parts from your other people's vehicles, when you don't put them in your vehicle to make it perfect, you will find that there is nobody who has a vehicle. Neyo tenywera neye nali mutenywedde etagala kuba tegula byuma biteeka muki tebba kuteeka muyo ng'ekibiina Museveni akikozesa bukozesa ye kubeerawo kyo kiri strong. No, he continues to live, but the party is but do you want to live a party that goes with you? Oba strong party. If it was me, I wouldn't want. Is Chama cha Mapinduzi buying off people? I don't know. That was Moi.
nakanga nagulo natabula Ford natabula ki eventually yagenda kanu nefa yabbanga byuma mu motoka z'abanne eyiti tateeka mu yiye. This is the option of NRM. I see. Nti what if we form political parties nga buli omojigula buli omojigula tukutawanyo tuwesente mu Uganda ekyo tekikolamu. Two, I've explained to when every human being is suffering tomubulira who oba yasoma bate yakola ki yayagala nkyuka afune kuki tovuma gwayagala yamanyi ekyo tekiriyo aganti ne Idi Amin twamulabako twamulabako tunalabako n'omulala ebiseera bya Ssebaga yes abantu bafaayo oba yasoma oba wabikipuli oba bali frustrated and it has happened in many countries. When you go to Philippines, omanyi mwembagamba you are lucky. Mwete mulinga ffe bwe twali down road Philippines. Eriyo omusajja mu Philippines bamwita Joseph Swada. Yali musajja muyaga mukubi wa matatu muki. Niye simba kuba president. Yabagamba ekintu eki era nga Ssebaga. Mujja kulyanga mu State House buli lunaku ab'omu kibuga. Mwabo mu Manila. Mujja kulyanga wa mu State House. Echemisana. These people did not know that the State House must have a budget allocation. Bamulonda. Yali Archbishop wa Manila bamwita Cardinal Sin. Very powerful. Yabaga nti mulondo omuyayi. Bamugaddeyo mu kigo kyo. Tuli batukwagala okuyingira heaven. Olijja. Polida. Nebino byafu. Balondo omuyayi waabwe. Ne balondo omuyayi waabwe. Yekikola. Polida. Omwezi ogwasooka nga bayayi bali mu State House budget neggwako asiba mu ttatu Joseph Swada n'erinnya lye Swada yali wandika reverse mu ludicha to tell you naye Swada bamwimpiikinga mu parliament ne bamusikiza vice we aloyo annaye ne bamuteeka mu kkomera aloyo kaali kakazi kalungi bwe kati okitegedde mutaimu nga abantu betaaga tobabulire Haiti aliwo gwe bagenda naye Haiti balonda omusajja sweep dancer olwali okulayira n'abaganda nadda ku balukano ya State House mbakolere mukali mpale n'agijjamu esaati n'agijjamu andoya nali ukazi n'endulu nga zivuga temusanyisa abantu nga bali futulatugano n'owa Ukraine yali muzanyi wa Katemba president wa Ukraine yali comedian. Yes. Temusanyisa kasita abantu babakyawa abantu baluzinga hope. Kyoyogedde kituufu. I'm telling you. Kati oba Bobi Wine yali ki oba ki akaseera bwe kaba katuuse yaliwo. Kali mu muntu liba prosecute. Mwakigonzaamu nti abazannya ogw'ensimbi. Prosecute alina gw'atagenda naye. Buli omu. Ensi yamukubakuba dda. Tali ku musajja anaabye tali ku do you have the money? Yes. A prostitute does the prostitute tell you whether you have bathed or not? No. How many days have you bathed? It's just a matter. Do you have the money? Do you have the money? Yes, yamukubakuba dda. Tajagala kumanya. Era nabaga nti prostitute ne bwaba Muganda tayogera kikaaki. Ayogera linnya lyaki. Tabuza ligoli wakima. Nti ngondi eryenkima. Ne mwannyina amuguza. Yes, yamukubakuba dda. Tajagala kumanya ebyo. That's human nature. Waliwo mikwano gyange giri ku kisaawe Entebbe. I was talking to them. Nembagamba musajja n'abuuza but can this be done by Ugandans? Tuyina inspection team wano yavudde Canada to inspect etuwera isinsi oba ekisaawe kyaffe kikola kituuka international level we baakwatidde obutimba bw'ensiri ne bamutwala ku kizimbe ekimu ekya airport ne babwokeramu. Kakati eyayokeza ekizimbe ekyo yanoonya kubba butimba bwa nsiri era babadde bagambye akakazi kano kalina emimwo mayo Diana obutimba bw'ensiri nga bali baagala kubufulumya babwoke. Ezo na statistics zibanfu
Nana kulumaka kwanza kuvali kajimba. Kakazi kononye nnyo heres. How can you entrust a sick person with heres to treat a country? Guno muliro gwakute ku kisaawe. Yade katemba waabwe. But naye oloza babadde mindful. At this very time, this is when an international body has come to inspect a two-way certificate of vacancy. Bama sasi, bachita sekatawa. Bama sasi. Omulamuzi w'Entebbe yabadde nguzimbwa biwebbe. Bama sasi. Shoot these idiots. Bama sasi. Kubanga, what do you do? Let me give you an example. Nze njogera nnyo ku Busiraamu. Ayadima ya Islam, ate bayina kituyita dogoma. Let me give you an example. Nga bamasheke bazira okusibulukokera ewuwo. Ng'olina omukazi omusiru. N'aleeta embizzi. N'agiteeka ku tteebo. Abakoze eki? Abagobye bali. Ate gwe mu Busiraamu osigazaamu siteetasi? Omukozi omutta, omuwa obutwa n'afa. Kubanga atta future yo. Akwononedde. Yes. Wadde ozimbye. Mwe kano akakazi kabbi akali muheresi. Ndaba babbira muheresi na prime minister. Nekayitanga wekazi, nekayitanga nekwogera endwadde zirina bali kakwata. Kali binakonga bakakutta ne bakakuuta kwami. Nekaleka ebibyo bazibeera mu. Tomulyo babadde bookya butimba. Naye nga basiru. When you get a man like me, noga nti lwoleza abadde mmeka? Tizadde 10. Is it the most appropriate place okubuteekamu? Is there a relationship between drug authority and Entebbe International Airport? The only issue is you are all government facilities, departments, one should help another. Yes. Why did you bring obutimba bw'ensiri? Kabalebe ondeeba. How can you bring obutimba bw'ensiri when you don't have storage? I see. If we inspect National Drug Authority, is there no anywhere where they didn't you have transport? Kabalebe olunaku lumu kabalebe aliyolebwa. Kabalebe ajoze nnyo eggwanga. Olunaku lumu ajomuyoolo. Katemba ali mu ggwanga. Bamutuuze n'ebibye. Kakati let me a man like me who reasons. Zibadde loole 10 n'obuteekamu loole 2 n'obwokya katuggyemu omuyonga. We have an insurance. It is not insurance. How does it take? Does it take a day to process insurance? No, it takes a lot of time. Yes, to investigate. They cannot even pay you. To pay on the policy. Yes. 2. There comes a time when your body fathers are nowhere. Yes. Because they don't reason. Singa tujjamu omuyongo ogwo ng'oga ntwataddemu loole 3 ne tuleera loole endala ne tuziteekamu nga experiment tetutegeera loole ze wayokeza butimba bwe wayokeza. Kakati biri ebintu bibiri. Are you interested in saving people's lives? Ngobutimba obwo kyasekatawa mukikuba ennyondo n'abasibe batuyambe. Singa kisekatawa ng'ekyo nekinewa kintu bane babittiramu. Yes, kubanga bireme abasibe bakituga ekiro ne batandika obittira eruzira. Abasibe batuyambe. Omuntu akoze ekintu bamuttirenga yeruzira. Mukomera bakitta kiro. Kubanga gw'omusibe gw'ate yasobola kugulira mwana wo katimba because you are incapacitated. Sekatawa akabba. Bwaki sekatawa obeera naye museero ne bamuyola nsingo. Why don't you swangu sekatawa? Kubanga is a danger gwe tolina capacity gula katimba. You already use it. Singa mu bituga. Singa bamuyola omulamuzi n'amayinja n'adduka. Even bail should be not guaranteed. It depends on the crime you have committed. You have created. You are not mindful about the inspection team at the airport. They can go. 2, you embarrass the state. If there is a fire at the airport, you alert all incoming planes. Yes.
abamba yizo okusalawo ku ngwe ekigali kisekatawa nebagula banyondo omutwe akyo bamutwe n'agwasa nebagula basekatawa n'amutta ekimba kyeta sekatawa ekirala simanyi mugumba abasire kubifundiriza munda muli ne babifundirizamu amuteringeyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga imagine naye eggwanga lino linalifuga masasi litagumuka baba nkakyo sekatawa nakyo ne bakitta nebakittira mu seero nebakuba omulamuzi amuwadde bbeera amanja nebadduka ngaalamuliriza ku mamba nekidduka ekiramu kikivuma kyesolo kyentebe nekidduka nekiduma nekingira mu mamba ya poliisi. I'm telling you, it's the population that is not informed. Omanyi bana abasajja kati bamala okukola crime amawulire gaabwe. Amawulire bagagula. Let me ask you, if the statement made by Bobi Wine was made by Muhozi, everywhere entwe zabukidde kasibowa entwe zabukidde buno obusajja bwa monita n'entwe zabo n'entwe kalinaki era tekayina kyekayina tekayina kyekayina singa eri widespread naye let me tell you obusajja tebwasoma mawulire. Let me tell you waliwo ekikavaringibwa n'ekitakavaringibwa. Let me use the Islamic faith again. If you vomit ebigodo by'embizi in the mosque during Juma prayers and kiba contained already if Bobi Wine uttered those statements and we are good, we are relevant, we are important, why are they not repeated in his allies by the media? Kana kasajja kabukidde wamabiyayogedde nilwakiti mu bujjamu kasajja ngako waliwo kana abakera ku makya bagezi bannamala bagezi naye waliwo kana akabeera obusaawe mweri ekiro waliwo nokulala kakeera ku makya radio bukedde duza mbwa dogs wamabiyayogedde bitoofa wamabiyayogedde bitoofa kasajja gwe nilwakiti tulumba kasajja ngako nga netukafuutula ku muzintalo nekadduka ova ewabwe wakonga kali tukalindira mu kkuba ne kalemu okutuuka ku bukedde. Kati gwe ne bw'onoogaana story okufuluma he made a mistake of uttering those statements at a public rally. Talina wakikuweeka era kyobula yadduse nti alaga Canada and Ugandans don't want a person who is influenced by foreigners. No! Tebagala bwa foreigner. Except those who go for embassies to get visas. I'm telling you. I see. Mbadde wano okuva mu 79. I started the journalism. Why? We went through political turmoil. Where were the British? Nowhere. The British, for example, were arming Idi Amin's Obote's army. The British advanced military team. The Britain had an agreement. They are shameful, shameless, those bazungu. That's why I don't respect them. At least I don't admire their visas. Now it's excited about going to their countries. Like Ugandan minister. Where did we see a British peacekeeper here? In Sierra Leone they went for diamond. Where you see a British soldier or a French soldier, these European soldiers, what do you have your Kuba? Yes, what do you have your Kuba? The US ambassador to Kenya is the richest, one of the richest women in America. What do you have your Kuba? I won't go together to America, you know your Kuba. We used to see American, British, and other European nationals. Nga bali ku American embassy wali okulira n'ekizimbe kya Guno loading with their children buses to be evacuated to Nairobi fene batuleka wano. Ugandans don't value foreigners. Ate ne tufuna omukisa nti many countries once the state creates a virtue of service delivery, the Europeans come in through non-government organization. But fortunately for Uganda, most of the money that is stolen is from government. One of the indications that we are relying
on European non-government organization is reflected in your parliament. Nti parliament yammwe ebeeramu bannane abaava kuba state when the state collapses it creates a political vacuum which is filled by non-government organizations. Yes. Mu Uganda sente zeba banzibe bazimba mayumba waggulu nawa. We have little insignificant relevance of these European organizations. So you say Bobi Wine's reliance on the yes. Whoever, even the best you tried to do it, some more get hosted Christian Democratic Union. But left. But a construction square. Now, you see in Africa, it's not good to work with a woman. Why don't you work with a man? The owner of the house. That was Obote. Mugundi mu 60s bazimba bali ekisomo Chinyata nagenda naligulawo yabagamba statement yemu you are working with the wrong partner. Raila Odinga Jaramogi is in opposition. If we say no, it will not operate. So Ugandans are not excited. After causing trouble, you rise to Canada. What do we get from Canada? Canada bagala kuba byeyo natwalira kuba bani ebyo byokka. Ugandans hate foreigners. Kale mzee. I'm telling you. Statements zigambibwe ziri tribal. Yes. Zo go zirabamu. Andi kubolirire. Here he made tribal statements. Barumiriza ne muwozi ziriwa. We the Banyankole our leaders. We are kings. Simanya biki. Ebyo si yabyogera. Waliwo tweets ezava bazireti bazikomyewo. Bobi Wine problemu ye weyavudde era yagudde ng'abalala. Bobi Wine yagudde ng'abalala ate tayi buno obusajja bw'obwamonita n'obwabukedde busiru. They don't know how to handle issues. You need a public relations person like me, an experienced one. Why do you run away? Kakati ye yakoze eki. Tosobola kuvuma. Novuma nga bwe yavumye. You see the problem with the Baganda make. That you did say yabadde Luweero. Yes. Luweero bali bubi. Andi nkubuulira. What do you say? Tukole percentage ye Luweero. Abaganda baliyo n'abatali Baganda. Why did Museveni go to Luweero? Ngoma agenda wena batamu kumukomyawo oyo omulenzi. You don't know that when you are in Uganda, era kabaka wa Baganda oba kabaka wa Buganda. Wa Buganda. Ekizakizi yali batisayina bantu. When you are in Uganda, you must know that people migrate. Do you know nane Baganda who enter Kampala in here? There are so many. We can even carry out a census one. Nga abatali Baganda batusinga obungi. Nga batusinga. Because the nane Baganda Kampala is the destination of everybody. Who moves from any corner of a border ayingira wa. But mzee kwachi kule bogera ku bintu bya Baganda no. Kifuka yes, tribal. Why is it and tribal? Why does it become tribal? Obujozi bwammwe yiwayini wadi looking. Abaganda yini wadi looking. Yetondera Obuganda. Yetondera kabaka. Yetondera katige. Mwebe betondera mweka. Kati kale kya mwerowooza nti bwe babavuma ko mwebe babavumye which is wrong. Era if you read my book ebyafayo bya Buganda I tell you nti okujoga ensi Abaganda balowooza ba leaders abali primitive nga Bobi Wine bwe baba mu Buganda balowooza nti Uganda eweddeyo nabaga nti Abaganda ekyabakola obubi okukyayibwa ab'amawanga amalala bagezeeko n'okukulula ku Uganda emirundi esatu is their arrogance. Nti Abaganda balowooza nti mu Uganda Baroma Roman Empire mwalimu Abaroma n'abatali. They wrongly believed nti their civilization was the best. It could have been at a particular time, but others have also moved there. Kakati, oya names
oyo mukanjabulo mwe babayita bati oyo mudokolo. Will you not go to Dokolo? Dokolo is a village. Eno mupaderi. Oyo musajja tayangwa. Oli kanyolo. Nti okutte enswa nti ogenda mugga. Ebyo byabakola bubi. Kambuze mzee. Oli okugamba nti no mzee Tamale Muganda. Lwaki kiba kikuluma? Ng'ate oli Muganda. The way you talk about it. Okimanyi? Nti mu 1964 nga amasaza gazeeyo Bunyoro. Abaganda babalagira bakuba Abaganda nabo baddeyo ewaabwe embwa ezaali emmere enkolya ezaali emmere obwo tenalagira buli Muganda ba Munyoro sasi obugwagwa ne bukakkanya entwe zaabwo bwakakkanya entwe Abanyoro kwe kubeera mu Kampala. Waliwo abasajja baali babaka mu lukiiko lwa Parliament Batoolo bwabakwata mbubunonya omusolo gwa Kabaka buno ne babala ku ttaka ne babuttirawo obusajja obwo ne bukakkanako. Omanyi when you are talking talk to a sensible Muganda naye kasajja nakawulidde kasajja neyesinga n'obuyinza kasajja koneka bamwe ne bakakyajinga. You don't have the moral authority to justify okujjako ng'oli musiru nti omugezi yategeera nti omuntu ayogedde bubi ne bwoga nti mukozi yabyogera. Something that is spoken by a Muganda politician is taken seriously because we have that history. Yes. Nti omuntu ayagala okwetuga. We have tried to secede from Uganda 3 times. Okuti bali badduka n'ababuusa ebisenge. Mu 6 gavana yagamba ati mulinyeko mukwambula baba bembo batutte ne university batutte ne nebakakkalako debate y'abaani abakulira ebitongole nga bonna bava muri abantu bajjayo bwe kibanga oli ayogedde bwogeyavumire kitabani kye kiwaddanga omumwe nedda kubayita waddanga omumanyi oyinza okiyita omusajja aliku they are diverting. That's not yesu mu bantu. Yes. Navuma. How can you abuse people with power? I see. And you agenda Bukuwa. Do you know their influence in their areas? It just fit. I don't know. Don't divert. Tribalism. Tribalism is small. The issue is kuogera bubi. Yes, kuvuma omuntu nti mutamivu wadanga kitabani kiki wadanga ukitani because he's tolerant wali kanonyi nokukuba ku pick off ne kagenda nkakadduka. But they keep umenye mugozi wabawangulira. He does not respond. Ovanga ku muntu atarespondinga golowooza singa ojja n'okuba oluggiru nga terwenyenyako nga muppi nga tolina nekigulyamu bakola batodduka. Yekisajja mu America kinala kisamba kyawulira sasi nga liva munda. Bino ebya tribalism samba lujjiga ne lumenyeka mu Africa. Tribalism does not matter. Why? How many people in Mengo lukiiko nane Baganda baleetayo obwokuwudisa sepieka yisema neje kuwudisa baliyo bameka bwemukola kabinet nti mulimu abatali Baganda bameka. Yes, no. Mulimu abalala. Tribalism taliyo mu nsi. Tribalism means nti abakabira eyo yonna. Don't we have poor Banyankole? Of course they are there. And you see when you analyze Westerners, anti gwuli aba Western bw'oba analyzinga nti bonna mulimu abatoolo, mulimu abakiga, mulimu simanyi abakololo, mulimu abaki. Nabagamba timwemuga nti emmotoka zonna pajero zonna ziragawa. But do you know nti bwe zituuka embala ziragawa? Oyinza n'okusanga abaayo nga waliwo gye zitalaga nga zigenda watono waliwo gye zikwata nga nembala naye abaayo baka nti ate ziraga kazo ziraga kakati. Tribalism kitegeeza nti a group of a nationality captures all of the seats of authority. Nga eyo nepotism ba Uganda. But I know many Westerners who are poor. I know many Westerners who have lost property. But to the banks.
it is true. Majority of people who own positions, key positions in this government, who are placed properly, come from the same region. Let me tell you. Bwe mugenda mu kalulu, mwakamu Baganda ne mukonoona. Kati babajjewa mu opposition babawe emirimu. Do we have a coalition government? Yes. But I think regional balance. And this regional balance. Nkuge nti nabo bennyini abawestern. I watch their meetings. Why I like Kalugiri? Kalugiri, I didn't know Kalugiri. But Kalugiri is also a voice of wisdom. Who does not talk publicly. When I watch their meetings, even the one I was watching 2 days ago, they observe these things of tribalism of what. But you see in Africa, what brings the tribalism is that people are not comfortable with the non-tribalists. Ero kiraba nti waliwo gye bayita mu kitolo, waliwo gye bayita mu kinyolo, waliwo gye bayita mu kifumbira. What does it mean? Ti omuntu bw'ava ehoyima kimwanguira okusetulinga mu katwe kinyolo. Ebyo munsi yonna gye that's an African feels comfortable ng'alina ki? Ng'alina mufirika munne. Ye ne banne nkugambe ne bw'oba oli bweru n'owuli ayogera olulimi lwo. You feel obutambula ku street oli ayogera Oluganda otunula emabega. That's human nature. People believe in abantu bebamanyi. Police is saying Bobi Wine will incite the population. Exactly. Ate bagenda mu kizo ko. Oloza bagenda mu kizo kwogera. Watya. Bobi zazabadde excuse. Yakikoze bamulese okugenda nga tamanyi. Navuguma ova mukozi wo bamupepese. Yali agenderayo ddi ekiro. Why did Bobi's wife go to many at night? Aliokawa ate mukozi yamuyita ekiro. Somebody yamuyita ekiro yali mulala. Nemukalogongo naye n'agenda n'azijjayo. Yes, why do you say your wife was at night? Nze mbuyina. Beekani. Obutambi namba abi. Bakuba nimba abi. Bagenda okulya sente. Abagenza okulya sente. Bamufumbagireyo bamufumbagize. Why didn't you say there? Mufumbira. Police party abajjaka mu bako. Mufumbira. Right yasindikayo mufumbiro nasindikayo mukazi we. Nalya sente. Oba bamupepeta bamupepete yasindikayo watu. So kali buzayitunula. Kankubolize. Bobi Wine is in the same boat like FDC leaders. One. Ngenda nempulya obusajja bw'oyagala okumanya obusiru. Ulira radios endala sijjojjogera naye oliriza bukedde. Nawulidde akagwagwa nga kabayinta poliisi. A judge ruled that in case of security, it should be the police should not stop the meeting. It should be the police to enforce the area so that the meeting kasajja kasiru mbwabugwa. A judgment is kubukedde ya busiru. If people from Kampala Mukadde or vice versa try to attack Juma prayers at Chiburi, the police must move in. Of course. Because these are organized groups. Where there is insecurity, yes, we expect the police. Yes. Actually, they want to injure when we don't see the police. If you are organizing a wedding and you know that a jittery woman or a man is going to disrupt the wedding, the police must move in. Yes. Because this is a organized meeting. If any of your political parties is going to organize a rally and the police hears, gets security information that a rival group is going to attack it, it is mandatory for police to intervene to stop the invader, the raiders. This is a fact. These are factions within FDC. If the police side is with one, biased. Yes. Sort out your problems or don't organize a general election. Yes.
kana kabukidde n'entwe yako n'entwe tebuliizoninga bufu nako ne kabeera ku muzindalo ne kwagala ebyobusiru. Have you seen the different situations? In FDC, whenever there is a meeting, people fight. Of course, it calls for the police. Owa police nayo omusajja bwabukidde mbwa. Mbwa omuserikale wa police ajje bamubejjinja bamwasa omutwe ng'ategedde nti bano bayaayi. According to kasajja kabukidde nti ko kalowooza nti omuserikale wa police ajja kujja bamwasa omutwe. Yesi muntu be bakaasa emitwe ku ntu temubawadde ki. Kakati kankubuulire waliwo omuntu olulimi lwayogera n'otalutegeera. Aba FDC balina all of the chances before they split. Baali badde elders kansani. If there is a government hand yabamala kubanga balina factions mmeka ate kati ne biri has lost. Taliko kintu ki. The first blow gye baabakuba Speaker Gana Nganda kuvaamu. Bayagala to assert themselves nga Nganda abasinza amaanyi. The moment the Speaker of Parliament rejected the Nganda's replacement, entwe zaali zikubiddwa. Kuba kyali yali abategeeza nti what you did was illegal. Nandala n'omutwe gwe omusajja omukulu n'omutwe gwe balumiriza Speaker nti bw'aba yava mu kibiina kyabwe aleme kuyinga. Let me tell you, the Speaker found a precedent nti Kadaga helped Bansereko Basekikuba n'abawa chamber because we cannot create a parliament that is decisions are affected by wrangles. In fact, singa abasajja abo balina amagezi mu mutwe, two things kufa abasoma. One, where do FDC MPs limit their money? Basiwa faction ki? Ati kati kituwebuuza. Kyobuuza. Nandala Lukwago nga mwali emitwe gy'engegera ekibwi. You ask the most organized institution in FDC is the MPs. That's where you would put. Yes. Where do they limit their money? Bayinza n'okubanga sente zaabwe bazisigaza. Kubanga bw'oba okola system eno tiyetaaga Lukwago ojja soma mateeka tiyetaaga Segona abo basoma mateeka politics tebamumanyi nti when you are dealing with this system oyina okugitunuulira n'abalamuzi tebagimanyi nti you see who controls the MPs ani abafuga. Is it mandatory to limit their money to any political party? Tewaliwo abatawa sente. Two, bakugamba they can only remain members of a particular party where a year before the expire of the parliamentary session. What happens? Bachuka chapplying wa grass hopping, where does it apply? Ekyokubiri mbasekerera nandala mafavi nono munne nabano balukwago. I laugh at these people. They are like primitive women. You see two primitive women fight over their husband's body. Bamuzikawa. Nebadda mu kooti. Baloya ne bababba. Ne bakozesa resources ezaliyambe ba orphans. Bonnange ntwe ziringa za FDC leaders. Why do you fight over cops? FDC chali kugambye let me tell you FDC enyukuta tizina mugaso. What do you do? Why do you fight for your former husband's body?